mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Waliwo omukyala wangambye nti ofuna ekirooto ekyo kyoloota olina omwami oyo akukwana nga muli mu kikolwa ekyo eky'omukwano. Wangambye nti oloota nnyo ekirooto ekyo. Ebiseera ebisinga bantu bangi batera nnyo okuloota ebirooto weebityo, n'oloota ng'olina omusajja akukwana nga temunnaba kwegatta oba kale nga mwegasse naye n'omuloota, n'obeera ng'omuloota buli kaseera nga muli mu kikolwa ekyo nnyini eky'omukwano. Ekyo nno ebiseera ebisinga tekiba kirungi olw'ensonga nti omuntu oyo gw'obeera oloose ebyokwagana kwammwe bisobola okukomaawo ne mutagenda mu maaso nga mwagalana. Buli woloota ekirooto ekyo nga muli mu kikolwa eky'omukwano n'oyo omusajja akukwana oba n'oyo omuwala gw'okwana, ebiseera ebisinga okwagana kwammwe kuba kujja kufa. Ekyo nkubuulira beera ng'okyetegereza, kwega muba mujja kwawukana ng'omwami omukyala oyo aba tajja kwagala, oba gwe omukyala omusajja oyo aba tajja kwagala, oba gwe kennyini oyinza okuggyayo ebirowoozo kwegamba buli omu n'ata munne mu ngeri gye mutategeera. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.